Owa NBS bamwabiza n'akatambi ak'obuseegu. So ng'ate omuyimbi w'akadongo kamu Vincent Ssegawa ateereddwa. Ono aliko obubaka bw'awadde bukanga. So ng'ate omubaka Muhammad Nsereko ategeezezza nti aba National Unity Platform bagenda ne bagatta drama oba katemba ne bamugatta n'amateeka. Nkwanirizaako ku Newspark Channel, webale kujje kumirako mangi ge tukuletedde olunaku olwaleero, webale kulaba mawulire gaffe, webale ku subscribinga ku YouTube channel yaffe eno. N'ennyongera okujjukiza nti waliwo ka notification bell akadaako kanyigeeko kakoneko, bajja kubanga bakutegeeza buli lwe tuba tutaddeyo amawulire. Amawulire ge tukuletera agaba gakakasiddwa. Amawulire ku Serebuwo mwana wokka ku Newspark Channel. Tutandise n'amawulire agafa ku baserebubo. Uganda enyuma, Uganda kinyuma. Tubadde tukyali kugwa mukozi wa NBS Andrew Kabura akosa ne mukyala we Flavia Tumusime, ate munnange ne zireeta akatambi ak'obuseegu akapya, naye nga biwanuuzibwa nti akatambi kano akandiba ak'omukozi wa NBS. Mu katambi kano abasinga kensuubira nti nno mwakafunye dda olaba omwana ow'obuwala ng'ali mu mukwano omuzibu n'omwami atannaba kubanga ategeerekeka amannya ge, era bwe tunaba tugafunye tujja kubeera nga tugakuleetera wano ku Newspark Channel. Omwana ono ow'obuwala ali mu mukwano omuzibu n'omwami ono, era nga munnange akatambi kano kateeberezebwa okubanga ka Catherine Nagawa, ono ng'akola programu eya Catch Up ku NBS. Bino nno bikyali mu kuteeberezebwa, tetunnakakasa obanga ddala ali mu katambi kano ye Catherine Nagawa owa programu eya Catch Up. Bwe bityo bwe bikyali mukwano, bwe tunaaba tufunye amawulire amalala ku nsonga eyo tujja kubeera nga tugakuleetera weekuumire ku Newspark Channel. Bwe tugendako ew'omuyimbi w'akadongo kamu Vincent Ssegawa, bangi gwe mwavaayo ne mubika, era nga zi rest in peace zaali nnyingi nnyo olunaku olwo, wabula nga ffe ng'aba Newspark Channel twavaayo ne tubanga tulimbulula eggwanga ne tubategeeza nti Vincent Ssegawa yali tannava mbulamu bw'ensi eno, olw'ensonga nti twakuleetera muganda we n'abanga ayogera ku nsonga eno, era n'agamba nti baali tebannafuna mawulire ga kufa kwa Vincent Ssegawa. Kale nno era olunaku olwaleero omuyimbi ono Vincent Ssegawa ateereddwa ne banne be yakwatibwa nabo. Bano nno bakwatibwa gye buvuddeko mu Dalasa ebbombo gye baali basomeseza eddiini. Bano nno baali basomesa abaana abato ddala, era ng'abaana bano be baasanga sayidi z'eye ebbombo baali basoba mu 50 nga bano baatwalibwa Champisi gye bakyakuumibwa ne mu kiseera kino. Omuyimbi Vincent Ssegawa bwe twogeddeko naye ne tumutegeeza ku nsonga ey'okuba nti no abasinga mwavaayo ne mumubika, abasonyiye era talina muntu yenna gwagenda kusalira musango kubanga balina ensonga zaabwe lwaki baavaayo ne babanga bamubika. Bino Vincent Ssegawa abyogedde oluvannyuma lw'okuba nti no ateereddwa ne banne abalala abawerera ddala 10 be yakwatibwa nabo. Ssegawa ayongeddeko nti bwe yakyuka n'adda mu ddiini ey'abasiraamu, bangi baavaayo ne bamwogerera ebigambo ne bagamba nti agudde eddalu, abalala baavaayo ne bagamba nti ono yalogebwa, wabula olunaku olwaleero azzeemu n'akikkaatiriza nti yagenda okudda mu ddiini y'abasiraamu ng'ayagala kwesonyiwa music. Twagala okukulisaayo omuyimbi oyo Vincent Ssegawa. Nawe ali mu kulaba amawulire gano mukwano, osobola okubeera nga mukwano omukulisaayo omuyimbi oyo Vincent Ssegawa, kubanga obulamu bw'ekkomera tebuba bwangu.
Bwe tugendako ewa Munnakatemba Anne Kansime avuddeyo n'ategeeza nti teyejjusa kubanga yayawukana ne yali omwagalwa we Gerald Ojok. Kinajjukirwa nti Munnakatemba Anne Kansime emikolo gyabwe gyaliyo mu mwaka gwa 2013 ne yali omwagalwa we Gerald Ojok. Bano nno obufumbo bwabwe bwamala emyaka egiwerera ddala 5 wabula ate ebyembi bavaayo ne bayawukana olw'ensonga ez'enjawulo. Naye ba celebrities bangi abazenga bayawukana n'abaagalwa baabwe era bwe mba nkunokoleddeyo kubamu kwabo kwe kuli omuyimbi Judith Babirye ate era tuyinza okunokolayo Pastor Bujingo wadde ng'abo omusango gwabwe tegunnaba kubanga gusalibwa. Kakati kwawukana kwa Ojong ne Munnakatemba Anne Kansime abavaayo ne bategeeza nti ekyali kireetedde abantu bano b'obufumbo bwabwe okubanga tebutambudde bulungi y'ensonga y'okuba nti Anne Kansime yali alemereddwa okubanga afuna olubuto obanga azaalira omwagalwa we Gerald Ojok. Ate n'ensonga endala eyaweebwa ye y'okuba nti Anne Kansime yali asinga omwami we ssente. Wabula mu mwaka gwa 2019 Munnakatemba Anne Kansime yavaayo n'agamba nti ensonga eyabaawula yali teyeekuusa ku kuba nti Anne Kansime yali asinga omwagalwa we ensimbi. Wabula Anne Kansime ye yavaayo n'ategeeza nti ensonga eringanga eyabanyiza oba eyabaleetera okwawukana ye y'okuba nti no Anne Kansime ye yeesasulira dawari. Bwe bityo bwe byali. Oluvannyuma lw'emyaka egiwerako ng'obufumbo bw'abano ababiri tebukoze ate Anne Kansime yamala n'agwa mu mukwano nga bano ye n'omwagalwa we balina omwana ow'obulenzi. Bwe bityo bwe biri. Anne Kansime we yabuuziddwa ku nsonga y'okuba ng'oba teyejjusa olw'okwawukana ne Gerald Ojok yavuddeyo n'agamba nti teyejjusa olw'ensonga n'eno gyali ebintu bitambula bulungi era nga bali mu mukwano omuzibu nga n'omwana bazaala. Nga tuvudde mu mawulire agafa ku baserebu bo katukutwaleko mu mawulire agafudde mu ggwanga lyattu Uganda. Amawulire ku bibaddewo mu ggwanga Uganda ku News Spark Channel. Olunaku olwaleero kkooti enkulu mu Kampala ekakasizza nti Muhammad Nsereko ye mubaka w'amasekkati ga Kampala era nga kino kiddiridde okuba nti kkooti egobye omusango gwa munnakibiina kya National Unity Platform Fred Nyanzi Sentamu muhabadde awakanyiza obuwanguzi bwa Nsereko. Omulamuzi Margaret Ampinye akkiriziganyiza n'akakiiko k'ebyokulonda nti Nyanzi yalemererwa okutegeeza Nsereko nti amuwawaabidde mu kkooti era bw'atyo omulamuzi n'abanga agobye omusango gwa Fred Nyanzi Sentamu. Wabula omulamuzi talina ludda lwalagidde kubanga luyiririra omulala. Ye Muhammad Nsereko mu kukudaala okungi avuddeyo n'ategeeza nti aba National Unity Platform balowooza nti mu kkooti bajja kuleetayo drama oba katemba waabwe. Era ono n'ategeeza nti aba National Unity Platform balemererwa okwawula amateeka kwossa ne katemba oba kiyite drama. Bw'atyo Nsereko bw'ategeezezza olunaku olwaleero. Bwete bwe tutambudde mukwano webale kugyekumirako News Spark Channel webale kulaba mawulire webale kusubscribinga era nenkujjukiza nti waliwo ka notification bell akadako kakoneko bajja kuba bakutegeeza buli lwe tuba tutaddeyo amawulire. Bela bulungi wera bakankwagalize ekire kirungi mukwano.